Haleluya, 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 haleluya. Erinnya lya Mukama lyebazibwe, mbalamusiza kwa nnyo mulinyirizi ng'amanya go n'erya Mukama waffe Yesu Kristo. Neebaza Katonda olw'amagya gano amalungi. This is morning breakfast. Katonda wa Ibrahim n'Isaka ne Yakobo, Katonda ffe tukwebaza. Omusumba omulungi weebale Mukama atuyisiza mu ntiisa y'ekiro, weebale Mukama abukeeseza, weebale atuwadde ekisa, weebale Katonda olw'ekirabo eky'obulamu, weebale Mukama atukuumye. Oli mulungi tewenkanika Mukama, weebale akuumye omukyalo oyo, weebale akuumye omwami oyo, weebale akuumye baganda baffe, weebale akuumye mikwano gyaffe, weebale akuumye abazadde baffe Mukama, okuumye mu kyalo ne mu kibuga Mukama weebale. Tunaakusinza, tunaakugulumizanga. Osaanidde okuweebwa amatendo Mukama, osaanidde okusinzibwa, osaanidde okugulumiza. Ye gwe Katonda atenkanika Mukama, Katonda omulungi ye gwatukuumye ennaku zino zonna Mukama ez'obulamu bwaffe, buli mukyala na buli mwami Mukama, ku bugazi bw'ensi eno. Katonda w'ekisa, tukwebaza ku lwabo Mukama, tukwebaza ku lw'obulamu bwaffe, tukwebaza ku lw'obuweereza buno Mukama, tukwebaza ku lwa buli ssekinnoomu omukyala n'omwami aweereza wano, tukwebaza Mukama ku lw'omukyala oyo morning breakfast yonna gye musanga, tukwebaza ku lw'omwami oyo ali eyo morning breakfast gye musanga. Katonda ow'ekisa, tukwegayiridde, leka omukono gwo ogw'amaanyi gutambule ku makya ga leero, kusisinkana omukyala n'omwami oyo ayina embeera gy'ayitamu, ayina lipooti embi, ayina Mukama ebyo bimulumbaganye, sitaani bye yatadde mu maaso ge. Katonda ow'ekisa, ye gwe Katonda ateerabira bantu bo, ye gwe Katonda ayamba abeetaaga obuyambi, ye gwe Katonda ajjukira abo abeetaaga okujjukirwa, ye gwe Katonda awonya. Ndeeta abakyala n'abami abali ku bitanda, abalwadde Mukama, abali eyo nga balina endwadde ezibaluma, abali mu malwaliro ag'enjawulo ku bugazi bw'ensi eno Mukama, abali mu Uganda Mukama nga bali mu malwaliro ag'enjawulo. Katonda ow'ekisa, kwegayidde basisinkane, obawonye endwadde ezaabakwata, abalina lipooti embi Mukama, ye gwe Katonda awonya. Ekyawandiikibwa byogera Mukama nti emigo gye egyakukubwa gye gituwonya, emigo gye egyakukubwa Mukama gye gituwonya. Leka buli mukyala buli mwami ali eyo ng'alina endwadde, ayina biripoota ebi Mukama, musisinkane ku makya ga leero. Sisinkana omukyalo oyo alina lipoota embi, sisinkana omukyalo oyo alina lipoota ey'obulwadde bwonna obumuluma, obumuŋŋaana obulwadde tebulabika naye ng'ate mulwadde. Katonda ow'ekisa, musisinkane, muleeta mu maaso go Mukama, muleeta gy'oli Katonda ow'ekisa. Omukono gwo ogw'amaanyi weeguli, omukono gwo ogwogerako mu Isaya 59:1 nti laba omukono gwo teguyimba wadde nti n'okulokola tegukyayinza kulokola. N'amaaso go Mukama tegazibye nti n'okulaba tegakyayinza kulaba, n'okutuuka Mukama tegugadde nti n'okulaba tegukyayinza kuwulira. Naye olw'obutali butuukirivu bwaffe Mukama bwe buzizza amaaso gaffe gye tuli, Katonda ow'ekisa, tukankana wansi w'omukono gwo, twenenya olw'obutali butuukirivu bwaffe, twenenya Mukama olw'ebisobyo byaffe bye tusobya. Bangi abasobya mu kwogera, mu kulowooza ne mu kukola. Mukama tusobya wakati nga tutambula, wakati nga tufumiitiriza obubi, wakati mu kwogera ebigambo ebibi Mukama, tukwegayidde tusaasire otusonyiwe. Tunaaze n'omusaayi gwo Mukama ogwo ogwayika ku musaalaba e Gologoosa, n'ogamba nti kiwedde ng'era kiwedde. Tukowoola omusaayi gwo ku bulamu bwaffe Mukama, tukowoola omusaayi gwo mu kamwa kaffe, mu bigambo byaffe, mu mikono gyaffe. Katonda ow'ekisa, omusaayi gwo gutunaaze, gututukuse, gutuggyeko buli kabi konna Mukama akabadde kawogerera mu bulamu bwaffe, buli nkola ey'obulabe sitaani Mukama tuginaaba mu musaayi gwo, omusaayi gwo Mukama gutunaaze, gututukuze, okuva ku bwezinge bw'enviiri paka mu ntobo z'ebigere. Leka omukono gwo ogw'amaanyi Mukama gulabisibwe ku bulamu bwaffe, okyuse buli mukyala na buli mwami amagenda ge, otuukirize okusaba kwe buli mukyala na buli mwami Mukama. Prayer request zaffe tuzireeta mu maaso go. Omukyala oyo Mukama omanyi kye yeetaaga, omukyala oyo omutima gwe kye guyayaanira, omwami oyo alina kyakusaba, omwami oyo alina kyayagala okuteekako emikono, alina kyayagala okukwata, alina kyayagala okukola. Katonda ow'ekisa, buli ekibadde kikyalemesezza okutuukiriza kyayagala, Katonda wange ng'afukamidde maaso geera ng'asaba ku makya ga leero wakati mu morning breakfast eno, nkwegayiridde ddamu okusaba kwe, nkwegayiridde mukolera obujulizi okuyita mu kusaba kuno ogw'okumakya okwa morning breakfast. Nkwegayiridde musisinkane Mukama, musisinkane eyeetaaga okugwirwawo enzigi Mukama, eyeetaaga omulimu, eyeetaaga obugabirizi, eyeetaaga Mukama
kapito yeetaaga abantu ab'enjawulo waliwo abeetaaga sitampu abeetaaga siginica ez'enjawulo eri abo abalinda siginica okuba nga batoola ebyamagero byabwe mukama okuba nga bafuna documentisi zaabwe okuba nga bava ku lefe eriko gye baliko okugenda ku lefe eddala mukama tukwegayidde katonda ow'ekisa byonna tubisaba nga tubisaba gy'oli mu linnya lye erisinga amanya gonna erya mukama waffe yesu kristo amiina weebale yesu weebale mukama weebale omusumba omulungi weebale taata weebale addamu okusaba this is morning breakfast wuliriza tuze nekyawanibwa kifudde mu yoweri essuula 2 olunyiri lwa 32 lugamba bwe luti nti awo olulituuka buli alisaba buli alisaba erinnya lya mukama alirokoka kubanga ku lusozi Sayoni ne mu Yerusaalemi walibaawo abo abaliwona nga mukama bwe yayogera ne mu kitundu ekirifikawo mulibaawo abo mukama baliyita abooluganda yesu ebasifu ogenda kuwona si lwakuba nti olina ssente ogenda kuwona si lwakuba nti ye gwasinga okusaba ennyo ogenda kuwona ku lw'erinnya lya mukama katonda lino eriwonya erinnya lya mukama katonda lye lituwonya litya kubanga olunyi lugambye nti awo olulituuka buli alisaba mu linnya lya mukama alirokoka kye bayita okulokoka kintu kigazi naye kyoyagala bakulokolemu weetaaga kuyita linnya lya mukama nga mwosabira osobola okuyita erinnya lya mukwano gwo naye terisobola kulokola terisobola kuwonya ndwadde terisobola kujja ku levo gyoliko kukuteeka ku levo ndala terisobola kuyisaawo kyova olaba bayibuli esomesa mu kitabo kino kyennyini ekya yoweri ekyoluzungu bakita joelo nti awo olulituuka yeddi lwe lunaku olwaleero olina kyoyagala mukama akolere olina kyoyagala mukama akulokolemu ayagala abaana ayagala omwana ayagala obufumbo okufuna obufumbo mukama abakulokodde bulokozi n'ofuna obufumbo obutuufu naye bw'oliyita mu linnya lya mukama mu kusaba katonda agenda kulokola ofune omubeezi katonda agenda kulokola kujje ku levo gy'oliko ogende ku levo endala katonda agenda kulokola mwezi endwadde ezibuluma katonda alokola bulokozi abalwadde ne bawona kubanga ye yajja okutulokola mu mitego gy'omulabe sitaani wulira olunyiri lugambye bwe luti nti awo olulituuka buli alisaba erinnya lya mukama alirokoka kati okulokoka kuno kyekyo kyoba olimu nga kyasitaani naye mukama n'akikugjamu abeera akulokodde bulokozi tulokoka nga twatula nga bwe twatula nga tusinzira mu byawandiikibwa ebiri mu Romans 10:10 nti omuntu akkiriza na mutima gwe okuweebwa obutuukirivu era yatula n'akamwa ke okulokoka okitegeera naye era n'ebino ebyakwata ebyekika ebyobukojja ebyobusenga okkiriza na mutima gwo n'olyoka osaba mukama mu linnya lye n'akulokolamu ebyo ebyekika olunyiri lugambye nti awo olutuuka buli alisaba mu linnya lya mukama alirokoka kati bw'osaba mu linnya lya mukama akulokole mu byekika ajja bikulokolamu obeere nga tebikyakulinako buyinza tebikyakulinako authority awo olulituuka bw'olisaba mu linnya lya mukama olirokoka n'ova mu bwavu bw'ekika n'ova mu bwavu obulondolo bw'obusenga n'ova mu bwavu obuwunyanga eri waffe Masaka nti obwavu buwunya obutaaba obwavu mpologoma badduka nziruke bw'ogiraba ebegenda kulya naye n'obwavu buno oyina kubuddukamu ng'oyisa erinnya lya mukama nga bayibuli bwegambye nti awo olulituuka buli alisaba bwe tusaba ne tuyita erinnya lya mukama ne tusabira mu linnya lya mukama buli kintu akitulokola endwadde oyinza okuba olina lipooti ebbi naye erinnya lya mukama buli lw'oliyita n'osabira mu eryo
automatically oba ogenda kulokolebwa. Simanyi nti oyagala kulokolerwamu, oyagala kulokolebwa buki? Oyagala kulokolebwa mu kika ekirimu obwavu, ekirimu endwadde, ekirimu lipooti embi? Kuba waliwo ebika bye bagamba nti ekika ekyo kiraba omuntu waawo bw'aweza emyaka 25 aba awangadde nnyo. Kati ekyo ekibaleetera okufa ku myaka 25, weetaaga kuyita linnya lya Mukama likulokole, weetaaga kusabira mu linnya lya Mukama Katonda akulokole. Olunyiriri lumaliriza lugamba wansi nti kubanga mu lusozi Sayuuni, olusozi Sayuuni ne mu Yerusaalemi walibaawo abo abaliwonawo. Kati mu kika kyonna muyinza okuba mubaddemu abantu, mubaddemu abalina endwadde, mubaddemu abalina eyoyo gy'ekika. Kati gwe bw'ovaayo yeggwe ali mu gwe ali mu Yerusaalemi, katugambe nti yeggwe ali mu kika ekyo eyeewaddeyo, oyita erinnya lya Mukama, ojja kulokolebwa. Ku lw'abalala ojja kulokolebwa, weewaawo abalala tebaliyita era tebaliyise. So bayibuli eyogera gye tuli, ekigambo kya Katonda kikoze nga kigamba nti awo olulituuka teruli wala, lwe luno lwennyini ekigambo we kikusanze leero, nti awo olulituuka buli alisaba erinnya lya Mukama alirokolwa. Buli weetaaga kuyita buyisi linnya lya Mukama osabire mu ddyo olokolebwe. Olokolebwe mu byekika, olokolebwe mu bwavu. Bw'atalina mulimu ogenda kulokolebwa, bw'otoola omulimu obeera olokoddwa n'ova mu batalina mirimu, kubanga Katonda yagaba emirimu. Bayibuli esomesa mu Deuteronomy 28:8 nti anaawanga omukisa emirimu gy'emikono gyaffe. Kati miinizi oba tannabakuwa mukisa, tannabakuwa mirimu, weetaaga akulokola ofune omulimu, ate n'omulimu akuweerengako omukisa eri emikono gye gituukiriza egyo emirimu gy'okola mu linnya lya Yesu. Ayagala obulokoka ateeka emikono mu bbanga, mesegi nnene sigimanyizeeyo, naye olwakadde sisobola kusukkawo wano. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, Katonda nkwebasa olw'amakya amalungi otuwadde ekisa. Mukama oyogedde naffe wakati mu morning breakfast ku makya ga leero nti na buli aliyita erinnya lyo, awo olulituuka buli alisaba mu linnya lya Mukama alirokoka. Tukwegayidde Mukama lokola abakyala n'abaami bano abali mu kusaba ku makya ga leero, abalina ebyetaago byabwe, abalina prayer request, abalina okusaba kwabwe. Mukama baleeta ensonga zaabwe ez'amaanyi mu maaso go, ngera bw'oyogera mu byawandiikibwa nti muleete ensonga zammwe ez'amaanyi. Katonda omwekisa abakyala bano okwegayidde kusaba obalokole, n'abaami bonna ku bugazi bw'ensi eno balokole, abalina ebyo bye bayitawo Mukama nga n'emu tebasobola kusharingako naffe, tebasobola bibuulya mwana wa muntu okujjako Mukama nga bayimiridde mu maaso go ne babitegeeza gwe. Katonda ow'ekisa naye twasobola obbijjawo. Nkwegayiridde ku makya ga leero, sisinkana omukyalo oyo n'omwami Mukama akoowoola erinnya lyo nga mwasabira, Mukama omulokole mweyo embeera gy'ayitamu, mu ebyo ebifuuse olusozi n'ensozi mu maaso ge. Kwe kusaba kwange Mukama. Weebale Yesu, weebale Mukama. Ayagala okulokoka agamba nti ayi Yesu, nzikiriza n'omutima gwange okwebwa obutuukirivu nga sikakiddwa, era njetwa n'akamwa kange ndi ndokose. Amanya gange gano googere gaddemu neera gaddemu, mugambe nti ayi Yesu, amanya ge gano gajje mu bitabo by'okufa amangu, ebitabo by'endwadde, ebitabo by'okusiraana, ogawandiika mu bitabo eky'obulamu n'omukisa n'okuwangaala. Amiina. Azze mu bigambo ebyo limulokole. Mukama akumpeera ennyo omukisa, akujakalire olunaku olungi. Emmanuel.